Manya mpitibwa Nakiza Jennifer. Nasomesa ku ssomero Kembo Nuuhu Primary School. Somesa abaana bato baby ne middle. Kati tubale tuli mu class enkuba netandika otonnya. Tusose nebeera ntono nemala ati neyeeyongere gwe nelisooka nelibwatuka netutya neliddamu nelibukati elizeemu siriwulidde ndayo muliro nga guva mu kilasi bloko zino endala nga guva eno weeguti nga mungi naye sitegedde waguzikidde wangenza okulaba akantu nga kankuba waneno ng'omusumali ndowooza olaba wano wamyuse n'okumyuka kati wembuuse nenziruka nenzira eri kati engeri gyensomesa obwana obutambi busese nga tebumanyi mbeera tuba tukyali awo nga bano abaana basomera mu bloko ya side eri nga bajja badduka na madamu nga batawa butayi bakaaba omusomesa omu naffe yitinze tusitude paka okumuteeka mu muzikiti bonna abaana ne tubatwala eyo paka bwetufunye obuyambi paka wano ku ddwaliro kati saa zino abasinga batedde tusigazaawo ono yasinga okuba obubi ayani Manya gange nze Bushira Ikolu kumakya twabadde tutudde mu kirasi nga tulisoma ne madamu waffe nga ye atudde ku ntebe ati ekiriro lino nekiva mu bbanga nekitugwamu netudduka nebitusiiwa netugenda mu muzikiti ne masita buli ali bubi n'abaana abalala nabo ne badduka ne batwala mu ddwaliro. Kabadde tukyali awo gundi ekimyanso ne kimyansa omuliro ne gujja era luno nekuba omwana n'abuuka n'agwawo ne masita nemukuba n'agwa wansi neyeekulula nga akaabira abaana babajje mu kibiina abaana mubajjeyo masita neyeekulula n'afuluma abweru n'abagamba nga mujeyo abaana nze nemundeka afe mujeyo abaana netugenda mu muzikiti buli omu n'atandika okusaba saala ye. Manya gange nze Namufumba Shaina nga ndi class teacher wa P2 lubadde lwaleero ku masha enkuba netandika otonnya nga nina abaana bange mu class babadde tebaleekaana nti baleekaana laddu weviiridde eri nebwatuka lumu abaana ne bajja bonna ne bangwira ne baŋŋamba tisha tuyamba omuliro ekyembi ekisinze okunkanga nganze omusomesa bwe mbadde ntudde wennyini kuba obubuzi buyingidde butaano mu kilasi gye mbadde musibugobye kuba mbadde manyi nabo bwetaasa naye embuzi ebadde kumpi nange wennyini efiiriddewo kyekisinze okunkanga. Amanya nze Nviiri Muhammadi Health Educator wa Buvuma ku ssaawa 4:32 nafunye essimu okuva e Kembo okuva ku muntu omu gwe nali sitegedde n'oluvannyuma namutegedde nga yevye ekitiibwa ekitundu ngamba tuli eno abaana n'abasomesa eggulu libakubye era bali bubi nnyo. Ssaawa eyo nabadde ndi ku fotokopiya nenziruka nenoonya ky'omukisa omulungi nensanga chairman Secretary for Health eyanyamye netutuuka ku chairman 5 naye n'asitukiramu mangu netudduka netusanga twasanze abasomesa bakaaba n'abantu nga bangi nnyo bali awo bakaaba nga liwo n'abaana bebaddusizzaako ewamulerwa mbw abayambeko netubajjayo babadde babasiiza eddagala egganda bonna nga bonna bakiragala netubajjayo netubakuŋŋanya ne chairman netubaleeta oluvannyuma emmotoka ya DHO era naye yazze ng'egiddemu Secretary for Health naye n'aleeta abasigaddewo netubaleeta mu ddwaliro netubakwasa Dr. Nenabo yasobodde okuba nti abayambako. Ssaawa zino abasinga tubasiibudde tusigazaawo abaana babiri naye omu ng'ali mu mbeera si nnungi ddala omu bayinza omusiibula olwaliro benkya naye oli omulala akyali mu mbeera ekyali nga si nnungi era tukyamujjanjaba okulaba ng'asobola okuba ng'atereera bwetyo embeera bwe yabadde olunaku lwaleero. Agange nze Isire Muhammadu chairperson w'ekitundu ky'e Kembo Self wagudde ekizibu kya laddu zabadde ziwera ssaawa nga 3 n'ekitundu ku nnya enkuba nejja enkuba yajjiddemu laddu esobodde okukuba essomero lyaffe eggulu lino lyakakuba mirundi 3 kusooka lyakuba amaka ga chairperson ga meeya okwale ate neddamu nekuba omuti kumpi n'essomero lwaleero luno
kati ekubye essomero tusaba bazire kisabo n'abana batuyambe batufunire obuma buno obukwata eggulu oba oli awo kiyinza okututaakiriza ate kubanga enkambi netera kutuntulu gunene gitera kukuba kale n'olwekyo okusaba kwange bwekuto bwe kuli eri muzira kiseena naddala disitulikiti etuyambe esobole okuba nga tutya naye era siireme okwerewanyanze balaba Saidi Laddu eno yakoze ekintu kino guno mulundi gwakubiri ng'ekikola yakubako omuti guli mmanga omunene nnyo era nakati saawa eno omuti ogwo gwakala kati tewayiseewo ebbanga ddene nnyo ziyinza okuba emyezi ng'esatu ku kwena okuddamu okukola ekintu kino n'olwekyo tusaba naddala nga tuyita mu chairman LC5 kubeera nti atudduukira mu kutuyamba obuntu buno bukwata Laddu busobole okubeera nti bukosa essomero lino lero ko essomero litulina mu kitundu kino